Essula ey'omunaana. Mukama n'agamba Yoswa nti totyanga so tokankananga, twala abantu bonna abalwanyi naawe, ogolokoke olinnye ku Ayi. Laba nkuwadde mu mukono gwo kabaka wa Ayi n'abantu be n'ekibuga kye n'ensi ye. Era olikola Ayi ne kabaka waamu nga bwe wakola Yeriko ne kabaka waamu. Naye omunyago gwakyo n'ente zaakyo mulibyetwalira okuba ebinyage byammwe. Muteegere ekibuga ennyuma waakyo. Awo Yoswa n'agolokoka n'abantu bonna abalwanyi okulinnya ku Ayi. Yoswa n'alonda abantu 300 abazira ab'amaanyi n'abasindika ekiro. N'abalagira ng'ayogera nti, laba, munaateegera ekibuga ennyuma w'ekibuga. Temukibawala nnyo ekibuga, naye mwenna mweteeketeeke. Nange n'abantu bonna abali nange tunaasemberera ekibuga. Awo bwe banajja okutulumba ng'olubereberye, ne tulyoka tudduka mu maaso gaabwe. Nabo banajja okutugoberera okutuusa lwe tunaabasendasenda okuva mu kibuga ewala, kubanga banayogera nti badduse mu maaso gaffe ng'olubereberye, kye tunaava tudduka mu maaso gaabwe. Nammwe munaagolokoka we muteegedde ne mukwata ekibuga, kubanga Mukama Katonda wammwe anaakiwaayo mu mukono gwammwe. Awo bwe munaamala okukwata ekibuga ne mukyokya omuliro okugoberera ekigambo kya Mukama bwe munaakola, laba nze mbalagidde. Yoswa n'abasindika ne bagenda bwe banaateegera, ne babeera wakati wa Neseri ne Ayi ku luuyi olw'ebugwanjuba olw'e Ayi. Naye Yoswa n'asula ekiro ekyo mu bantu. Yoswa n'akeera enkya n'agolokoka n'akuŋŋaanya abantu n'alinnya ye n'abakadde ba Isirayiri mu maaso g'abantu ne bagenda e Ayi. Abantu bonna abalwanyi abaali naye ne balinnya ne basembera ne batuuka ekibuga we kiraba. Ne basimba olusiisira ku luuyi olw'obukiika obwa kkono olw'e Ayi, era waaliwo ekiwonvu wakati we ne Ayi. N'atwala abantu nga 50 n'abateekateeka okuteega wakati wa Beseri ne Ayi ku luuyi olw'ebugwanjuba olw'ekibuga. Bwe batyo bwe baateekateeka abantu, eggye lyonna eryali ku bukiika obwa kkono obw'ekibuga, era n'abateezi baabwe abaali ebugwanjuba obw'ekibuga. Yoswa n'agenda ekiro ekyo wakati mu kiwonvu. Awo lwatuuka kabaka we Ayi bwe yakiraba, ne banguwa ne bagolokoka enkya n'abantu ab'omu kibuga ne bajja ku Bayisirayiri okulwana, ye n'abantu be bonna, mu kiseera ekiragiddwa mu maaso ga Alaba. Naye teyamanya nga waliwo abamuteeze ennyuma w'ekibuga. Yoswa n'Abayisirayiri bonna ne beefuula ng'abagobeddwa mu maaso gaabwe, ne baddukira mu kkubo ery'eddungu. N'abantu bonna abaali mu kibuga ne bakuŋŋaanyizibwa okubagoberera, ne bagoba Yoswa, ne basendebwasendebwa okuva mu kibuga ewala. Ne mutasigala muntu mu Ayi newaakubadde mu Beseri atazze kugoba Isirayiri. Ne baleka ekibuga nga kigguliddwawo ne bagoba Isirayiri. Mukama n'agamba Yoswa nti, galula omuwundo oguli mu mukono gwo ku Ayi, kubanga naakikuwa mu mukono gwo. Yoswa n'agalula omuwundo ogwali mu mukono gwe eri ekibuga. N'abateezi ne bagolokoka mangu mu kifo kyabwe, ne badduka Nambiro bwe yamala okugolola omukono. Ne bayingira mu kibuga ne bakimenya, ne banguwa ne bookya ekibuga omuliro. Ab'e Ayi bwe baalaba ennyuma waabwe ne batunula, era laba omukka ogw'ekibuga nga gunyookera mu ggulu. Ne bataba na maanyi ga kudduka okugenda eri newaakubadde okudda eno. N'abantu abaali baddukidde mu ddungu ne babakyukirako abaabagoba. Yoswa n'Abayisirayiri bonna bwe baalaba nga abateezi bamenya ekibuga n'omukka ogw'ekibuga nga gunyooka, awo ne bakyuka nate ne batta ab'e Ayi. N'abalala bannaabwe ne bava mu kibuga okubalumba, ne babeera wakati mu Bayisirayiri, abalala eruuyi n'abalala eruuyi, ne babakuba obutaganya muntu kusigalawo newaakubadde okudduka. Ne kabaka we Ayi ne bamukwata nga mulamu, ne bamuleeta eri Yoswa. Awo Abayisirayiri bwe baamala okuttira ddala abaali mu Ayi bonna mu lusenyi mu ddungu lye baabagoberamu, bonna ne bagwa n'obwogi bw'ekitala ne baggwaawo. Abayisirayiri bonna ne balyoka bakomawo e Ayi ne bakikuba n'obwogi bw'ekitala. Awo bonna abattibwa ku lunaku olwo, abasajja n'abakazi baali 112, be bantu bonna abaali mu Ayi. Kubanga Yoswa teyazza mukono gwe bwe yagaluza omuwunda okutuusa lwe yamala okubazikiririza ddala abaali mu Ayi bonna. Wabula ente n'omunyago gw'ekibuga ekyo Abayisirayiri ne babyetwalira okuba ebinyage byabwe
ng'ekigambo kya Mukama kye yalagira Yoswa. Yoswa n'ayokya Ayi bw'atyo, n'akifuula ekifunvu emirembe gyonna, era ekyazika ne kaakano. Ne kabaka we Ayi n'amuwanika ku muti okutuusa olw'eggulo. Enjuba bwe yagwa, Yoswa n'alagira ne baggya omulambo gwe ku muti ne bagusuula ku muzigo ku wankaaki ow'ekibuga, ne bagutuumako entuumu ennene ey'amayinja ne kaakano. Awo Yoswa n'alyoka azimbira Mukama ekyoto, Katonda wa Isirayiri, ku lusozi Ebali, nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yabalagira abaana ba Isirayiri, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka ga Musa, ekyoto eky'amayinja amalamba, omuntu g'atassaako kyuma kyonna. Ne bakiweerako ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama, ne bamuleetera ebiweebwayo olw'emirembe. N'awandiikawo ku mayinja amateeka ga Musa ge yawandiika mu maaso g'abaana ba Isirayiri. N'Abayisirayiri bonna, n'abakadde baabwe, n'abaami, n'abalamuzi baabwe, ne bayimirira eruuyi n'eruuyi ez'essanduuko mu maaso g'abakabona Abaleevi, abaasitula essanduuko ey'endagaano ya Mukama. Si nzaalwa bokka, naye ne bannaggwanga, ekitundu kyabwe kimu olusozi Gerizimu gye lusimba, n'ekitundu kyabwe ekirala olusozi Ebali gye lusimba, nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yalagira, basookenga okusabira omukisa abantu ba Isirayiri. Oluvannyuma n'asoma ebigambo byonna eby'amateeka, omukisa n'okukolimira, nga byonna bwe biri ebyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka. Tewali kigambo mu byonna Musa bye yalagira Yoswa ky'ataasoma mu maaso ag'ekkuŋŋaaniro lyonna erya Isirayiri, n'abakazi n'abaana abato ne bannaggwanga abaatambulanga mu bo.